Obutonde Bwensi, abantu batema emiti bakyamanda naye nga tesiyonje twetaaga kusimba emiti so that obutonde bere nga bunyirira nga buba bubeera nga tubirungi.
okwebaza omulimu guno ogukoleddwa ogwa Land Green Schools okubanga tuteekateeka okulaba nga tukumakuma abaana baffe n'okutwala okugenda okusimba emiti mu masomero naddala ebyo ebiriko ebibala okulaba nga tuzaawo ekitiibwa kiri ekyokukulaakulanya eggwanga lyaffe okusigala nga likyalina eddembe lyayo ery'emiti era neebaza bonna abo bataddemu amaanyi okulaba nga kino kizira ddala ffeno mu bavubuka naye mu masomero gaffe agali mu mukono. Tweyanzeeke basakosa baffe bonna abakitaddemu omukono tweyanzeeke. Nze Mawanda Alan Speaker wa Mukono Division njagala kwebaza abavubuka ab'Emukono abaddukiridde omulanga okulaba nga tulwanirira obutonde bw'ensi. Nsanyukidde nnyo ba sponsors naye obubaka bwange bujja kgenda eri NFA nga njagala kugisaba ereme kuzannya byajjangu okwekole. Bw'omala okutuwa emiti tulwanirire kampeyini ennungi bweti ate ne tukuwulira nga gw'oli mu bibira gw'obigaba obeera ndowooza okola kye bayita double standard. Nolwekyo I want to appeal to NFA okusigala ku mulamwa guno gwennyini gwetuyambye n'etuwa obuyambi okutuwa emiti. Tekigasa kusimba miti wano mu kampeyini eno ate ng'ebira byaffe bye tusigazzaawo ebitono nga namyoya ate NFA mbiwaayo. Nolwekyo neebaza abakulembeze bannange bonna abeetabye mu kampeyini eno ndowooza etuukana bulungi n'omutindo gwaffe era n'enjogera yaffe eya Mukono deserves better. Tulowooza tuwe tunaatambula bwe tuti Mukono ejja kubigaininga ekyo kyeruuzinze mu myaka egiyise. Ssaabasajja Kabaka wange Uganda. Kumi nnyingi bw'oyogera olukyapadoli. Abasebo ne bannyabo abazadde abaka abatuuze ba Mukono n'eggwanga lyonna erya Uganda tulwana olwaleero okwebaza Katonda olwa activity egenze mu maaso. Omulimu guno oba activity gye tukoze yakujjumbira okusimba emiti mu masomero nga tujjukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okusimba emiti ate naffe nga Mukono District Council twayisa ekitiisa ekyokusimba emiti akakadde kamu. So twagadde okwebaza bannaffe aba NFA aba Mukono aba Steel Tube aba Uganda Small Scale Industry aba Roofing wamu ne Funga Pengo abeegasse wamu naffe mu kubunyisa ennyo n'okusimba emiti naddala mu masomero era ne twebaza n'amasomero agapatikanizza naffe ne galeeta abaana ne tudduka wamu mu activity eno. So tubakubiriza mwenna abatulaba baneetusimba emiti olwa generation eddako ennungi baneetusimba emiti olw'ebitundu byaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njo wano okwetaba mu misinde egy'abaana nga tuli mu kaweefube ey'okulaba nti abaana baffe bajja kumanya era ne kussa ekitiibwa ku Butonde agenda okukuuma. N'olwekyo tusaba bonna abazadde mukole kyonna kyonna ekisoboka muleke ensi eno nga nnungi okusinga ne bwe mwagisanga eri abaana. Alina abaana tubakubiriza okujjukiza abazadde nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulaba nti ensi eno ebeera ensi ennungi, ensi ekuumiddwa nga tuprotectinga obutonde bw'ensi. N'olwekyo mwena batulaba olwaleero tuli ku mukolo ogw'okulaba nti obutonde bw'ensi bukuumibwa nti ate abaana baffe babutegeera bulungi. Mwebale nnyo buli muntu yenna atulaba olwaleero naawe wenna gy'oli olina obuvunaanyizibwa bwe bumu okukuuma ensi yo n'ogireka nga nnungi okusinga bw'ekisanga. N'amannya go. Amanya nze Ssenyonyo Andrew. Okusooka byonna nnebaza aba initiative eyafunga ppendo. Abavubuka abeegattidde wamu okulaba nga basobola okukonsavinsi. Okusooka byonna nzikiriza nga ngamba nti Mukono azi Mukono. Tulina environment ya Mukono yakola kinene nnyo okutumbula Uganda. Okugamba nti Uganda is the power of Africa. Omwami Okyaki bwe yajja ng'atambula ensi yonna n'atambula n'atuuka wano Mukono ku ssaza ly'e Mukono n'atunya environment ya Mukono n'asalawo ng'atunudde obulungi bwa Mukono atunya environment emiti n'embeera yonna ne yeegomba ekyamulekera okwegomba Uganda n'agamba nti waawo Uganda is the power of Africa. Yali tamanyi kumanya linnya lya Mukono yandiyogedde Mukono naye n'akigaziya n'akiteeka ku nsi. So n'olw'ensonga eyo abantu bonna abakontributinze ku kino ekyokugamba tuddemu okusimba emiti naddala wano mu Mukono nga bakomyawo ekitiibwa kya Mukono ekyo ekyaleeta Uganda okugenda power of Africa. Abo mbeebaza nnyo era mwebali ddala amasomero
abalufi bonna nga be babadde okubeera nga bakikoze n'abakulu bonna abaddewo okubeera nga omukolo guno bagiweesa ekitiibwa n'okudduka kwonna n'abaana mukama abawa omukisa zigadde nga nzisenenga Andrew. By drinking. Regional coordinator wa kitongole kya Buziya abanamakolero Uganda Small Scale Industries Association. Muzina emisinde twetabyemu kulaba nti tuwulira banamakolero nti balina okuuma obutonde, balina okuuma environment yaabwe nga nnungi n'okwongera okuba nga tubakubiriza okusimba emiti. Weewaawo tulina banamakolero nga bali mu kubajja entebe, babajja emenza naye nga bazijja mu miti zino ze tusimba kati. So nga banamakolero naffe tuvuddeyo okwetabamu tulabe nti tukuuma obutonde.